Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe wambuziza ku bintu by'omu dduuka n'ombuuza nti bintu ki ebyo ebikyasinze okutambula mu dduuka. Kituufu mu dduuka omwo mubaamu ebintu ebisinga okutambula by'olina okusinga okutunuulira ng'obadde ogenda kukola dduuka, naddala ggwe ng'edduuka lyo lyakweyiya otandika n'obusente obutonotono beera ng'otunuulira ebintu ebyo ebisinga okutambula. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbikubuulira bibuulire nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, gwe wenna ayagala okukola edduuka oba aliina oyagala okumanya ebyo bikyasinze okutambula mu bizinensi y'edduuka. Ng'ekisooka, sukaali atambulira ddala bulungi nnyo. Sukaali osobola okutandika naye. Sabbuuni oyo ow'ebika eby'enjawulo osobola okubeera ng'otandika naye ne sabbuuni atambulira ddala mu dduuka omwo. Ekyokusatu, pampa z'abaana. Pampa z'abaana nazo zitambula nnyo era oteekeddwa oggula ez'enjawulo. Waliwo ezitundibwa €5, $7 n'$10. Pampa nazo zitambulira ddala bulungi nnyo mu dduuka, wamu ne ze bayita Always. Zirimu ebika eby'enjawulo naye nze nkugambye Always nazo zitambula nnyo mu dduuka omwo. Gw'atandika edduuka beera ng'otunuulira ebintu ebyo. N'omuceere nagwo gutambula mu dduuka. Omuceere osobola okuleetayo omuceere ogw'enjawulo naye nga osobola okuleeta ekika kya supa. Supa oyo alimu ebika, mulimu ogwa layisi ne gugenda nga gulinnya, n'omuceere gutambulira ddala bulungi nnyo. Wamu n'obuwunga nabwo butambula, nabwo osobola okutandika nabwo, wamu n'omunnyo nagwo gutambula. Butto oyo nno naye atambulira ddala nnyo lwakuba taliiko ssente, nga naye byebimu ebikyasinze okutambula mu maduuka. Naddala butto oyo ow'ebiveera alimu ebika eby'enjawulo mu kusinziira bbeeyi gy'oba osuubudde. Butto atambulira ddala nnyo, wamu n'amazzi, sooda, amakolooni nago gatambula. Amakolooni ago nago galimu ebika, mulimu aga layisi, ag'olukumi paka kudda waggulu. Amakolooni ago nago gatambulira ddala bulungi nnyo. Ttipi nazo kikulu nnyo okubeera ng'ozifuna. Ebinyeebwa n'ebinyeebwa ebyo ebipimibwa eby'okutunda ebyo ebyenva nabyo bitambulira ddala bulungi nnyo. Ebibiriiti, Rweico, Asmart oba obuntuntu obwo nabwo kikulu nnyo osobola okubeera ng'obuleeta ng'obuteeka mu dduuka olw'ensonga nti butambulira ddala bulungi nnyo. N'amata ago osobola okufuna amata ago ge batateeka mu firiigi agabeera ag'$12 ago, nago oteekeddwa okubeera ng'otandika nago ng'ogateekamu. Waliwo ebika bya Omo oba tugambe sabbuuni ow'obuwunga oyo ow'P5 ne sabbuuni oyo ow'obuwunga naye atambula, naye osobola okubeera ng'otandika naye. N'emigaati wamu n'eddagala ly'amannyo osobola n'okugattako amata ge tuyita aga Lato, ne Lato naye atambulira ddala bulungi nnyo bwe bubeera obw'P5 wamu n'ebijanjaalo ebyo eby'enjawulo. Kyekyo naye ng'ebikulu byebyo ebikyasinze okutambula mu dduuka. Ng'obadde ogenda kukola dduuka tunuulira ebintu ebyo, biwandiike kapapula, genda gye basuubuza ebintu mu maduuka ago amanene agasuubuza babeere nga bakusuubuza ebintu ebyo, osobola okutandika nabyo bulungi nnyo olw'ensonga bye bikyasinze okutambula mu dduuka omwo. Buli kanaku osobola okufuna abantu abasukka mu 5 nga bakusaba ku ebyo ebintu bye njogeddeko. Tandika n'ebyo ebintu gw'abadde ambuuza ekibuuzo ekyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.